Mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga abasawo oba ba medical interns ensasage gye baataddewo n'ogenda maaso n'okuba nga badimandinga okubeera nga basasulwa wenjogerera balabika nga batuuse ku buwanguzi oluvannyuma lwa minisita okuvayo n'akkiriza nti ekyamazima abantu bano basaanidde ogenda maaso n'okuba nga ate basasulwa wabula nga Joel Ssennyonyi leader of opposition omwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform nga ye mubaka mu parliament akiikira abantu ba Nakawa West ye yakubye emmeeza era nga ye single handedly agenze maaso n'okuba nga ateeka wansi gavumenti y'abakulu ne bakkiriza nti bano abaana ba medical interns beetaaga okubeera nga basasula beetaaga okubeera nga bafuna akasente monthly allowance era wenjogerera minisita ow'ebyobulamu Chris Baryomunsi amaze n'apondooka n'ategeeza nti bano abasawo bambi kale katugende maaso n'okuba nga tubasasula credit to Joel Ssennyonyi leader of opposition akubye emmeeza era abasawo bano bwe babadde nga bayitamu gye buvuddeko bano baateekawo embeera bastage ng'okwekalakaasa era bwe batyo ne bagenda maaso n'okuba nga beekalakaasa okwekalakaasa kwabwe okwaviirako abamu ogenda maaso n'okuba nga baakwatibwa. Bano boolaba ezimu ku nsonga ezibeekalakaasisa mwenna mukimanyi mu malwaliro ga gavumenti nti abasawo ebiseera ebisinga batera okukola amalwaliro gaabwe agali private ne beesanga nga ku mirimu babeerawo kitono era ebyo mubadde mu biraba n'ebbala mu wabadde atambulira nga abamu ku basawo batuuka nga tebaliyo mu malwaliro kati njagala okutegeeza nti bano ba medical interns be babadde nga bagattawo ekituli ekyo ze zimu ku nsonga lwaki n'abasawo b'amalwaliro bennyini babadde mabega w'ensonga eno okulaba nga ba medical interns bagenda maaso n'okuba nga basasulwa oluvannyuma lw'okwekalakaasa poliisi yabakwata naye ng'okubakwata jjukira kino tekimenya musango eky'okwekalakasa omuntu ng'alaga obutali bumativu bwe taba na musango gwonna gwamenye wabula ate yo poliisi yagenda bugenzi mu maaso n'okubakwata. So we are waiting for them here. Where are you taking our leaders? Sorry? You're taking them where? We are going inside here. We don't have cells inside. We need to know where our colleagues are going. Bwe baabakwata poliisi yagezaako okubalimba n'okubawuddiisa nti tebakutte nti oba balina omusango wabula babakutte basobole okukkakkanya embeera then bagenda kubata era bwe babatutte tebagenda kubatwala mabega wa mitayimbwa ekyewuunyisa bano bagenda okuddamu okulabikako nga bali mu kkooti era njagala okutegeeza ng'omu ku omu yagenda maaso n'okuba nga ate awozesebwa nga bwengenda okulaga mu katambi awo wabula nga basooka kubawuddiisa nga babalimbye poliisi n'egenda maaso n'okuba nga ebeefuulira n'ebahandoling over eri kkooti n'egenda maaso n'okuba nga ebawozesa era baabasimba mu maaso g'omulamuzi buli omu n'agenda maaso n'okuba nga asomebwa nga bwaweereddwa bail oba ku akakalu ka kkooti. Ekyo ekintu kiba ng'omuntu either abadde alina omusango gwakoze bwe bakuwa akakalu ka kkooti tekitegeeza nti bakuggyeeko omusango era oba oli kyere wabaawo obukwakkulizo kati ba medical interns bano y'embeera gye bayitamu mu kadde kano. Dr. Pagani Jamadi, Agent, you're female adult, you're 25 years of age, you're Uganda by trade, the pharmacist, in brackets in time, a resident of Chinawa Zone, Machini, Kampala District. Muchibi Lawrence, next. Muchibi Lawrence William, you're a male adult, 26 years of age, you're Uganda by tribe, enhanced, the resident of Bulenga Village, Sumbe Parish, Wakiso District. Wanwaya Nicholas, adult, you're 28 years of age,
Anyanya Zone, Kawempe, Kampala District. Segonga Silva, next to him. You're a male adult, you're 26 years of age. Chirunda Daniel. Adult, you're 32 years of age, you're Uganda by birth, Catholic by faith, and it's a doctor. nga tebalina musango guli awo gwe bazizza naye ne basimbibwa mu maaso g'omulamuzi omu ku omu ne bagenda maaso n'okubanga buli omu bamusomera. Bwayita Mbale, minisita bali omunsi naawe ekiragiro nti kati sibasaba busabi wabula mbalagira kubanga jjukira baali bamuwadde ultimatum ya nnaku 14 mu bbaluwa gye bawa Joel Ssennyonyi n'agitebolinga mu maaso ga sipiika wa Parliament. Bawa gavumenti ennaku 14 nga bayita mu bakulembeze bwabwe. Dr. Frank Asiimwe nga ye president wa Uganda Medical Association yawandiika ebbaluwa n'agiteekako omukono n'agiwa Joel Ssennyonyi nga kigambibwa nti ne minisita ali afunyeeko kopi. The Uganda Medical Association has issued a 14-day ultimatum to the government to resolve the ongoing dispute over the deployment and welfare of medical interns, threatening a nationwide strike if the Ministry of Health fails to provide satisfactory comments. Nga bagamba nti tuwadde ennaku 14 eri gavumenti okulaba nga waakiri minisita ajja n'akola comment eri positive gye tuli egenda okutugattako batuwe essuubi nti ddala tugenda kutandika okufuna akasente kaffe ke tukolerera kubanga abasawo bammwe mu malwaliro agamu oba oliawo n'okubeerayo babeerayo kitono emirimu ne bagirekera ba internees. Kakati ate minisita ye yavaayo n'obukambo bw'ekika ekyawaggulu. Mpuliriza, bwe baali basuubiramu statement egenda okubayigumyagumya n'okubazzaamu amaanyi, yalagira bulagizi nga tabasaba badde ku mirimu badde mu ddwaliro bakole. Era minisita n'ategeeza abanaagaana barisikinga okuluzinga placements zaabwe. Ebifo byabwe byabaweebwa okukola interns bibeere nga bibaggyibwako singa banaagaana okudda ku mulimu. Health Minister Dr. Chris Balyomunsi has warned the medical interns that they risk forfeiting their internship placements if they fail to report for duty by the 15th of this month as a standoff over their welfare continue to escalate. Minister yalagira yalawa kiragiro era lwali lunaku wemba serabidde naku za mwezi nga 13 omwezi ogw'omunaana guno omwaka 2026 ndoza zennaku nga 6 eziyiseewo nga minisita mu kifo ky'okubagumyagumya n'okubawa essuubi oba oliawo n'okubategeeza nti katwogerezeganyeeko ne bakama bange njagala okutegeeza minisita yawa kiragiro eky'okugamba nti bano badde ku mulimu. Joel Ssennyonyi n'akuba emmeeza. Leader of opposition n'ategeeza Parliament nti kino tekijja kuba bwe kityo. Bano abaana beetaaga okusasulibwa ngenda kulaga obutambi awo. N'ategeeza nti bano abaana beetaaga okuba nga basasulibwa kubanga bakola omulimu ogw'amaanyi. Mmwe abasawo bammwe abamu ne batuuka n'okulemererwa ne baba nga bano be baleka ku mirimu mwenna abajjanjabirwa mu malwaliro ga gavumenti. Nkakasa kino mukimanyi bulungi nnyo nti bwe kityo bwe kiri. Joel Ssennyonyi oluvannyuma lw'okkuba emmeeza n'alemerako, minisita n'apondooka n'agenda n'ayogera ne bakama be ne batunulira nga Joel Ssennyonyi ensonga gy'aliko egenda kubalabisa. Wulira ekyaddidde. This will now see the current cohort of medical interns all earning a monthly net allowance of 1 million Ugandan shillings. Oluvannyuma lwa bino byonna bano ba medical interns baafunyeemu era baawangudde. Joel Ssennyonyi oluvannyuma lw'okuyiwawo embeera n'abayirawo omubiri n'ateeka n'akuba emmeeza kakati bagonze bagenda kubeera nga basasulwa waakiri akakadde buli medical intern nga monthly allowance. Okwekalakaasa kwabwe kukoze amaanyi Joel Ssennyonyi gatadde ku mu Parliament gakoze era embeera we twogerera gavumenti wano Ssennyonyi single-handedly aba amaze okubeera nga abakuba nga bw'ogenda okuwulira mu biwandiiko byengenda okuba nga nkuwa oluvannyuma lw'akalango kano. Ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.
Yes, webale kubanga okyaliko yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gw'atambula naffe ku mukutu guno ebbanga lyonna atanaba kubanga osubscribinga twegatteko kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli otuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna updates nga zino tosaanye kubeera ng'ozimiisinga kubanga ffe twewaayo okulaba nga tukuweereza on a daily basis obeere ng'ofuna information nga bw'eba ezze kubanga gana amawulire oyinza obutagasanga ku radio stations ezimu oyinza obutagasanga ku media platforms ezimu so kakati kirirawo wansi olaba ekigambo subscribe kikuwateko osubscribinge ku channel eno obeere nga tomiisinga nsonga yonna kakati bino byatandikirawa oluvannyuma lwa Joel Ssennyonyi okukuba alamu ng'ategeeza nti bino ebintu bino waliwo ebitagatta lwaki abasawo bano ba medical interns tebasasulwa ye abaffe lwaki we batuuka ate kudimandinga lwaki ate babateekako buteesi mbeera nga bwe nkugambye bwe bavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe bakwatibwa ne baba nga batwalibwa ekintu Joel Ssennyonyi kyagenda maaso n'okuba nga awakanya kakati ziba teziri busa bano baatandika ebintu byabwe baabiyisa mu mitendera ate mu mateeka waliwo ekiwandiiko wano bawandiika ebbaluwa ne bagiwa Joel Ssennyonyi nga bayita mu pulezidenti waabwe president amanyiddwa nga Dr. Frank Asiimwe ne bawa gavumenti ennaku 14 nsale nti bannange twagala muwulirize ensonga zaffe era twagala minisita aveeyo wakiri n'ebigambo ebiyinza okuba nga bitugumya minisita mu kuvaayo n'ebigambo ate yavaayo na bigambo bikambwe kati wuliriza mu kiwandiiko. The Uganda Medical Association has issued a 14-day ultimatum to the government to resolve the ongoing dispute over the deployment and welfare of the medical interns, threatening a nationwide strike if the Ministry of Health fails to provide satisfactory comments. Ndozo owulira tebaagamba nti tugenda kwekalakasa singa bagaana otusasula wabula baagamba tubawadde ennaku 14 bwe lunaabanga minisita tazze na kye bayita satisfactory comments tugenda kubanga tukola kye bayita nationwide strike ate okwekalakasa kw'abasawo okumanyi kuteeka wansi bikola abalwadde awo omanya ebiddirira oba onaawulira kati gavumenti bwebanga erina amagezi eyinza obutakkiriza kintu ekyo kubeera nga kitambula bwe kityo baaba wennaku 14 waakiri bajje babeere nga boogerezeganya nabo bawulirize ensonga zaabwe wabula bba abakulu nga bagamba totubuulira kyokka ssente ez'omuwi w'omusolo zibbibwa mu departments ez'enjawulo nga bwe nnakuwadde mu mawulire agaasembyeyo. The decision was reached during an extraordinary general assembly attended by approximately 4,500 doctors from Uganda and the diaspora. Okumanya n'ensonga eri serious wuliriza bayina kye bayita general assembly ng'abasawo okwetooloola Uganda n'abava ebweru w'eggwanga. General Assembly yalimu abasawo abasukka 4,500. You can imagine. An overwhelming 99% of the members voted in solidarity with the medical interns, authorizing industrial action should the government fail to address their grievances. Ku bantu bano 4,500 plus baakuba akalulu balonde nti ba medical interns basasulwe oba tebasasulwa. Ebitundu 99 ku 10 99% bagamba nti bano basasulwe. President Dr. Frank Asiimwe confirmed that doctors across the country will withdraw their services once the 14-day notice expires, though emergency and essential life-saving services will remain operational. Ono akulembera abasawo Dr. Frank Asiimwe yavaayo n'ategeeza nti abadokita bonna ba medical interns bonna loza n'abasawo bajja kubeegattako bagenda kuteeka wansi ebikola singa ennaku 14 zinaggwako ultimatum gye tuwadde gavumenti nga tewaliwo kye batukoledde ezo ennaku 14 we ziyitawo tulagidde aba medical interns okwetolola eggwanga lyonna bateeke wansi ebikola to safeguard the dignity of the medical profession and the quality and the safety of healthcare delivery. Doctors across Uganda shall commence industrial action upon the expiry of 14 days if the Minister of Health fails to provide clear, written and satisfactory communication regarding the deployment and adequate facilitation of medical interns. Ekyenjawulo bategeeza nti abali mu critical conditions n'abalwadde abeetaga services bo abo abali mu department ezo bajja kusigala bakola era emirimu gijja kusigala gitambula. Bano bategeeza nti mu nnaku 14 bwe ziggwako nga tewaliwo minister statement gyafulumizza twagala okubategeeza nti tugenda kwekalakaasa ate si mu Kampala mokka wabula okwetolola eggwanga lyonna. The association added that
Industrial action could start immediately before the 14-day window lapses should the government victimize interns, cancel deployment letters or fail to fuliriza. Munsalesali gwe baba wena kwe 14 babategeereza nako nti tuwadde ennaku 14 naye muzine ennaku 14 singa wabaawo ba interns ebifo byabwe ne bisazibwamu ate tujja kuliya kitinga tetwagala muzine ennaku 14 muteekewo okutiisatiisa mbwate kaakati bana bakulembeddemu ekyokwekalakaasa amabaluwa gaabwe gasazibwemu n'ebirala ebifaanana bwe bityo era ensonga eno okumanya tebaagikomya wano baagituusa ne mu paalamenti ebbaluwa baagiwandiikira Joel Ssennyonyi bw'atyo n'agenda maaso n'okuba nga yagituusa bulungi nnyo. So the medical professionals are, one, encouraging the interns not to show up where they have been posted. It's in this letter. And number 2, they are saying if in 14 days government has not addressed the issue of facilitation of medical interns, the doctors, all the doctors, are going to carry out industrial action and lay down their tools. And they're saying throughout the industrial action, only emergency care and essential life-saving services shall remain available. I firstly want to table this letter. I don't know if the Minister of Health has gotten his copy, but me, I've gotten mine as a member of the general public, so I'm laying. The concern, Mr. Speaker, is when this issue is not being addressed by government consistently, we get a problem. Because medical interns were posted. Many have not reported to their postings. Why they're saying they don't even have transport to get them there. They need resources to rent where they will be staying, for feeding, for transportation, because many will not be staying very close to their health facilities. And these people are saying they are not students. They are medical doctors who are now on practice for the 1 year that is mandatory. That's their argument. As I mentioned the other day, the Minister of Health was not around. He has been moving around different health facilities, sometimes in the middle of the night, 2 a.m., 3 a.m., to monitor. And who does he find at these health facilities? It is medical interns who are doing the bulk of the work. And so they're saying, government, why do you not want to value the work that they are doing? But number 2, how do we expect them to go and do the heavy lifting? Sometimes they are on their postings for 48 hours non-stop. We need a response to this matter. Now I'm worried when there is a threat of industrial action by all medical workers. And I know, Mr. Speaker, it's easy to say, you medical doctors, be patriotic and report to work. But they are saying, government, be patriotic and pay them for this service. We need a response to this matter, Mr. Speaker. Thank you. This issue, yesterday I received several members raising it on both sides, even today. So when the minister was entering, that's the issue I told him at the end of matters of national importance, I'll give him a chance, he updates us. But since you've raised it now, Lop, I think the minister can respond right away. Thank you very much, Right Honourable Speaker, and the Honourable Leader of Opposition, and Honourable Members, for raising this concern. Yes, this matter was raised, and the last time I gave a response was, I am undertaking consultations. I have a draft statement for Parliament, but I have not concluded all the consultations I need to do. But just in terms of update where we are, this matter is arising from a new policy that has been passed regarding Minister Balyomonse mukwanukula kwe kwali kusukkakaawo newankubadde ke katambi ke nkuwadde yagattako n'okutiisatiisa era ategeeza baddeyo babawadde ennaku 14 nti bwe mutukoleko nga Ssennyonyi bw'akugambye nti kale twagala tubeere patriotic tukole emirimu gy'eggwanga naye ate namwe mubeere patriotic mutubaleemu amagezi ffe abakola musasulire services zaffe. Kati minisita yabagamba muddeeyo ku mulimu bwe tuba bakuteesa tuteese nga already mukola. Ssennyonyi single handedly bano bonna yabatadde mu kasero kamu n'abakkirizisa oluvannyuma lw'okuba nti nabo bennyini sente ezimu zigamba okuba nti n'abakunguze babba zandibadde tezibeekubya mpi nga kino kimala bumazi. Responding to the threats while appearing before Parliament, Health Minister Dr. Chris Balyomonse acknowledged that welfare concerns need addressing, but urged the graduates to report for duty as consultation continues.
nti minisita Ssebo ye yabagamba kituufu, ensonga gye mwogerako ntuufu era nga akkiriza, naye nti kale weba yakwadressingibwa leka tujja addressinge nga already muzzeeyo mugende mukole nga okuteeseganya ne government bwe kukyagenda mu maaso. Dr. Chris Baryomunsi clarified that the protesting graduates are technically not yet medical interns because they have not signed internship contracts or reported to assigned facilities. He stated that deployment letters required them to report between August 3rd and August 14th, warning that those who fail to show up by the deadline will be considered to have forfeited their offers. Kati nno yatuuka n'okutiisatiisa okusazaamu amabaluwa g'abamu n'okubagoba okubeera nga tebajja kugenda maaso nakubanga bakola yintaani. Jjukira bw'otakola yintaani n'okutikira tosobola kuba oba tomazeeko. The minister also dismissed claims that medical interns bear the sole burden of running public hospitals. Kakati wano wenjagala ogendere mu comment section tukubaganye ku birowoozo. Chris Baryomunsi agamba nti bino bye mugamba nti ba medical interns be baraninga public hospitals. Obanga ogendako ko mu malwaliro ga government osobola okuwandiika mu comment section wansi awo. Abasawo abali professional kigambibwa okuba nti abo abasawo ababeera ku duty bamanyi okulekawo ba medical interns ne babanga be baddukanya amalwaliro. Kati ekyewuunyisa ensonga bwe zaatuuka ewa minisita yagamba ekyo kya bulimba si bwe kiri, naye nga minisita sisuubira nti amalwaliro gano agatuukamu okusinga ffe. Genda mu comment section ombuulire si bwe kiri. Noting that healthcare services rely on various cadres of health professionals. He cited historical data showing lower hospital mortality rates during a previous intern strike to emphasize that interns are trainees who require supervision from senior doctors. To address supervision gaps, Dr. Chris Baryomunsi noted that the ministry is considering reforms to ensure senior doctors are present at training facilities and to curb uliriza. Ono yagamba nti abasawo babeerayo mu malwaliro mubawaayiriza mulimba. Kyokka nga mu nnaku si nnyingi eziyise twalabye omu ku baminisita saidi z'empigi eyo nga yatuuse mu ddwaliro erya gavumenti ndowooza oba yabadde health center nga 4 nga ku basawo abandibadde ndowooza nga tugambe percentage wise abasawo nga 90% nga tebaliiwo ku duty, kyokka nga mu kitabo kiraga balina kubeera present mu budde obwo. Kati minisita ono simanyi oba muyinza ogendako mu comment section ne mumutegeeza nti ebibeera mu malwaliro byanjawulo ne bye babawa mu documents. Key lawmakers including leader of opposition Joel Ssenyonyi challenged the minister's stance, pointing out that public regional referral hospitals remain heavily reliant on medical interns due to critical staffing shortages in the government health care. Ssenyonyi yamutegeezezza nti ssebo byoyogerako olabika tobimanyi. Amalwaliro ga gavumenti amalwaliro gammwe gonna agasinga obungi ba medical interns. Ensonga lwaki temwagala basasula nti bino temubimanyi. Temutuuka bulungi ku grawundi. Temumanyi nti bano abasawo bambi babeerayo ne balaninga amalwaliro nga abasawo either batono oba si kyo nga temubasasula bulungi ne bawalirizibwa okubaako emirimu emirala gye bakola. Ekyo kitegeeza kyekizze kiraga nti ba medical interns babadde balina okubeera nga basasulwa, era ensonga lwaki bavaayo ne balaga obutali bumativu bwabwe ate mmwe ne mujjayo miggo kugenda mu maaso nakubanga mubakuba. Kakati njagala okulaga minisita Chris Baryomunsi yavuddeyo ng'atiisa butiisa naye ng'agezaako okurespondinga ku bigambo bya Joel Ssenyonyi. Jjukira nkugambye Ssenyonyi single handedly eno ensonga yabadde agituddemu, era mu palamenti eyo bano ba medical interns gwe babadde beesiga. Abamu nno si bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform, abamu be babatakkiriza mu Robert Kyagulanyi Ssentamu, naye ng'ate Joel Ssenyonyi ayogerera ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu kyakulira kyakulembera, era ye yamulonda mu kifo ekyo kyalimu, era ekifo kyalimu kye kibasobozesezza ogenda maaso n'okuba nga batuuka ku buwanguzi buno. Joel Ssenyonyi ataddewo embeera mu palamenti ewaliriza gavumenti ogenda maaso n'okuba nga epondooka. Honorable Speaker, the media has been awash and I've seen some communication from government officials about a critical concern of medical interns in this our country. Medical interns, they form the crux of the medical infrastructure of our country. They literally run government hospitals and government health centers in all our constituencies.
Sometimes they work 36 hours, other times they work 48 hours non-stop to take care of the people of Uganda. Government has historically facilitated them to do this work. They have finished the training, and then they do the 1-year internship of work. But we understand government is now mooting a policy to cease facilitating medical interns, to cease paying them for the work, the laborious work that they do. That's a bother, Right Honorable Speaker. It's a bother because we are going to have a challenge. These medical interns are professionals like anybody else. If they don't have money even for accommodation, if they don't have money for feeding, how shall we expect them to show up, even without transport, to take care of us, including us in this place and our constituents out there? Honorable Speaker, I would like to urge and entreat government to with immediacy drop this problematic policy. And the question of the lack of resources does not arise. Government recently suspended public holiday functions to save money. We had already, as Parliament, passed that entire budget, and so that money is available. And about 24 billion shillings is going to be saved. Now that those national functions are not going to happen, beginning with yesterday, Heroes Day, why don't we channel that money to the medical interns? In other words, money is available. Government, let's find this money so that we can pay medical interns. Do you want to ask the leader of government business to respond to your... Certainly. Let me finish it in a minute, Right Honorable. We'll come through with the response. So I am urging her to marshal her cabinet to find resources for medical interns. And I was emphasizing, Right Honorable Speaker, this is not one of those political issues that we should be debating, NRM, opposition, and so on. This is a matter of concern to all of us. Joel Ssenyonyi ng'abategeeza nga ba medical interns bwe bagenda maaso n'okuba nga balaaninga amalwaliro ago bano abakulu tebakimanyi. Oba oliawo lwa nsonga tebagenda maaso n'okuba nga batuuka ku ground. Amalwaliro agasinga tebagatuukamu, balwawo okumanya ekituufu ekiri ku ground. Boogera ebigambo okusinziira ku bye bawulidde. Kakati wenjogerera bano Joel Ssenyonyi atandise okubateeka ku kakaliya abalaga ekituufu ekiri ku ground. Era Joel Ssenyonyi teyakomaawo, yagenda maaso n'okuba nga ateekerawo ddala embeera ewalirizizza abakulu bano okukkiriza basasula abaana. What's for sure is that the interns have been saying, no, we deserve a lot more. The 1 million that has been the case for quite some time now. In fact, there was a time when government paid them a lot more for one financial year and then went back to 1 million shillings. And so they are saying, surely with inflation and passage of time and so on, 1 million 5 years ago is not the same today. And it has been one of the issues they have been raising. So I hope that in your continuous engagements, that can get to be incorporated. At least we are glad that government has acknowledged the fact that these interns are medical doctors. They are out there doing this work and they need to be facilitated. We are past that stage because the acknowledgement has happened. When government says, okay, we're going to give them 1 million shillings net, for me that is acknowledgement that they need to be facilitated. Now going forward, in your engagements, and I would like to encourage the Minister, that engagement you had with them should not be the last. Hopefully you can keep engaging with them so that you understand them better, the idiosyncrasies, the nature of work that they do now, because, Minister, I'm sure you graduated like what, maybe 40 years ago. Times have changed. A lot has changed. You know, the terrain is different. Many of them are in far to rich places. And so 1 million shillings or that kind of thing many years ago cannot be the same today. So please keep engaging them and let the conversation be, how do we facilitate them better? You have started now by acknowledging, yes, they need to be facilitated, but that needs to be improved. They're saying the work they do, things are expensive, the places they've got to go and rent up country, wherever they are. So there should be a conversation about this money being. Ssenyonyi yatuuse n'okugamba minisita oba okutegeeza Parliament
nti bino okubyogera tubyogera naye n'akakadde Ssenyonyi yadde ayagala bano abaana babawe ssente zisukka ku kakadde nti n'akakadde katono nnyo akakadde k'emyaka 5 egiyise tekenkanankana na kakadde ka lunaku lwaleero. Joel Ssenyonyi n'agenda maaso n'okuba nga ateekerawo ddala embeera abaana bano bwe bajjidde okwekalakaasa poliisi yabadde ekimanyi nti ekyokubakwata tebalina musango gubakwatisa wabula bagenze maaso n'okubakwata wabula abakulembeze baabwe bataddewo embeera oluvannyuma lwa poliisi okubiyingiramu negenda maaso n'okuba nga eyagala obbakwata era wano we babadde babatwalidde mu kkooti bagende maaso n'okuba nga babajjayo naye nga bino byonna jasi kudimandinga kubeera nga basasulwa kubanga balina services baprovidinga nga bakomyewo ku reportinga ku poliisi mu normal procedure naye ate poliisi nebeefuulira nebayingiza mu kaduukulu era ne tukola bukulubirire nga abakulembeze baabwe okunoonya engeri gye bayambibwa. Tufunye ba doctors, tufunye bazadde baabwe, tufunye mikwano gyabwe ne bajja beeyimirire. Naffe bennyini Uganda Medical Association yawandiise ebbaluwa ebanjula, Fumi newanduka ebbaluwa ebanjula, buli kimu ne tukituukiriza. Naye ate omulamuzi nga tawadde na nsonga agaanye okubata. Asazeewo ba dokita bano bagende eruzira bagira bali akawunga. Fenga Uganda Medical Association ekyo tetukyaniriza kubanga abantu emisango bajeeganye ate baga nti gwe kutanakka mu vi abali n'eddembe ly'okusigala ng'alya buki obutaala okutuusa nga gumuse mu vi. So ekyo tukiraze court era ffe tukkiriza wamu nti ku balaza tujja bukeereza nkokola ate tulabe nti bannansi bano nabo kitundu kwabo abali ebweru wekomera sasula naye n'okujjawo National Education and Training Policy kubanga yevuddeko obuzibu ate nga tugamba kakati ebivuddemu naye nga tugumya bannaffe abalala basawo ba intern doctors n'abasawo nti tugenda kubanga wetuli era tugenda kubanga tukomawo okulaba nti abantu baffe abasawo bafuna obwenkanya ku lw'emmande kubanga nange poliisi nakisanga ngu eri mu ofiisi kubanga nakatuuka mu ministry naye ne mbasuubiza ti tujja kukitwala mutima omulungi twogere ne pulezidenti tuddeyo mu kabineti tulabe engero gye basobola kukitereeza. Kati wano nga minisita olwo batandise okupondooka Joel Ssenyonyi ensonga zitutte kisajja kikulu era nga abatuddemu era yaddamu n'agenda maaso n'okuba nga akyakuba emmeeza paka ku lunaku olusembayo nga bano bamaze okukkiriza ba medical interns babeere nga bafuna akasente. Credit ku Joel Ssenyonyi eri mu kumuweebwa kati waliwo n'abatandise okwagala okulwana kino naye awo tujja kutuukawo. I appreciate the minister for the feedback he has given to the House. In the last couple of days, we have been harassing him for this response, and I'm hoping he didn't take it personally. It's just that he's the duty bearer, and he's the one we had to harass, execute this mandate. Like you, Mr. Speaker, even as I was harassing the minister here, I normally follow up to reach out and engage how far, what's happening. And so he gave me an update as well. And I said, okay, at least there is some progress. What's for sure is that the interns have been saying, no, we deserve a lot more. The 1 million that has been the case for quite some time now. In fact, there was a time when government paid them a lot more for one financial year and then went back to 1 million shillings. And so they're saying, surely with inflation and passage of time and so on, 1 million 5 years ago is not the same today. And it has been one of the issues they have been raising. So I hope that in your continuous engagements, that can get to be incorporated. At least we are glad that government has acknowledged the fact that these interns are medical doctors. They are out there doing this work and they need to be facilitated. We are past that stage because the acknowledgement has happened. When government says, okay, we're going to give them 1 million shillings net, for me that is acknowledgement that they need to be facilitated. Now going forward, in your engagements, and I'd like to encourage the minister, that engagement you had with them should not be the last. Hopefully you can keep engaging with them so that you understand them better, the idiosyncrasies, the nature of work that they do now, because, Honourable Minister, I'm sure you graduated like what, maybe 40 years ago.
times have changed. A lot has changed. You know, the terrain is different. Many of them are in far to reach places. And so 1 million shillings or that kind of thing many years ago cannot be the same today. So please keep engaging them and let the conversation be, how do we facilitate them better? You have started now by acknowledging, yes, they need to be facilitated, but that needs to be improved. They're saying the work they do, things are expensive, the places they've got to go and rent up country, wherever they are. So there should be a conversation about this money being increased. Ssenyonyi ng'amaze okubeera ng'alemerako minisita amutegeeza lwaki bano abaana balina okubeera nga basasulwa era ng'ategeeza nti ensonga erina okubeera serious ku nsonga ya ssente kubanga bano abaana services ze bawa. Ssenyonyi agenze maaso n'okuba ng'akuba emmeza. Ekyewuunyisa okuzzaako ko wali emabega katono, minisita ono ye mu kifo ky'okurespondinga positively ku kusaba kw'aba medical interns bano yalagira badde ku mirimu. Kuno tekwali kutiisatiisa kwennyini. Waliwo ekiwandiiko kyafulumira ku mukutu gwa Chimp Reports nga kirimu ebigambo bya minisita ng'atiisatiisa nti singa todde ku mulimu oli laikira okubeera ng'ogenda kufiirwa ekifo ekyo. Medical intern jjukira ono taba na contract na ddwaliro, taba na contract nti alina mulimu, wabula ebeera internship placement nti agenda kukolerawo training ye agende maaso n'okuba ng'atikkirwa. Kati ono abawandiikira mudde ku mirimu mangu, si kubasaba wabula kiragiro. Chris Baryomunsi orders medical interns to report for duty or risk losing their placements. Ono ejjukira Chris Baryomunsi kisanja ekiwedde yabadde minisita wa ICT, kati mukadde kano yakafuuka minisita w'ebyobulamu, tannaweza yadde omwaka ng'ali mu kifo kino, naye wuliriza ebiragiro byawa. Health Minister Dr. Chris Baryomunsi has warned the medical interns that they risk forfeiting their internship placements if they fail to report for duty by the 15th of this month as a standoff over their welfare continues to escalate. Yabategeeza nti singa batuuka ennaku z'omwezi nga 15 mwezi guno, of course zaayiseeko, bagenda kubanga bafeesinga akaseera akakazigizigi. Wano nno ebintu naye ne bimutabukako ne bamugamba nedda ssebo mujja kutusasula musaaga, era wenjogerera bamaze okubeera nga bapondoose. Minisita akawaŋŋamudde oluvannyuma lw'embeera Joel Ssenyonyi ne banne gye bataddewo. Minisita finally bamaze ne bakkiriza bano aba medical interns bagende maaso n'okuba nga basasulwa, era mu bigambo bye ngenda kuwaayo wano akatambi katono nnyo then nzije nkuwa ekiwandiiko ssente mmeka ze bagenda obbawa, bagenda kubasasula batya n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Thank you very much, the Right Honourable Speaker and honourable members. Good morning. Yes, this issue of medical interns has been an issue for discussion in the last number of weeks and months. Just as a formal recap, that when you train as a medical student, particularly those training for a Bachelor of Medicine and Surgery, who are the medical doctors, and Bachelor of Dental Surgery, who are the dental surgeons, Pharmacy, Bachelor of Pharmacy, and then the graduate nurses and midwives. When you complete university education and you pass exams, you are requested to undertake 1 year of internship before you could be given a practicing license. And the Ministry of Health deploys those medical graduates in the various hospitals which are accredited to offer internship. And those facilities are where we have specialists and consultants, because you do internship under the care and supervision of the medical specialists. Traditionally, government has been facilitating the interns as they do their work. Like I've been reporting in this house, last year a new policy was passed
championed by the Ministry of Education and Sports, but in conjunction with the Ministry of Health. And the last time we commented on this issue, the Honorable Kwizera was requesting for that policy that touches on internship, and you did guide that I should bring it and table it, the House, and I would like at the start to table the National Education and Training for Health Policy, which was passed by Cabinet on the 6th of October 2025 by the Ministry of Education and Sports. I would like to lay this policy. Now, the intention of this policy is to create a regulatory framework to streamline matters of training the medics so that ati finally nekyongera okukakasa nti abasawo bagenda kubeera nga basasulwa oluvannyuma lwa minisita okuvaayo n'apondooka n'akkiriza Joel Ssenyonyi akazito kabamutaddeko all medical interns to get 1 million Uganda shillings allowance. Ba medical interns bonna bagenda kubanga bafuna wakiri allowance wa kakadde akasiringiza Uganda. Wuliriza mu kiwandiiko ekyafulumidde ku mukutu official website eya Parliament ya Uganda batugambye zabadde na kusomeza nga 18 omwezi ogw'omunana 2026 lwe lunaku olwajjo. Government has stayed the proposal that would have seen the suspension of facilitation for medical interns. Wuliriza government emaze nepondooka ku proposal y'abasawo bano okubeera nga bambi bagenda maaso n'okubanga basasulwa allowance babawadde kakadde ke kasaliddwawo akagenda okubanga kabaweebwa. Wuliriza, this will now see the current cohort of medical interns all earning a monthly net allowance of 1 million Uganda shillings. Bagenda kuba bafuna kakadde minimum le. The Minister of Health, Honorable Dr. Chris Baryomunsi, made the revelation during the House sitting on Tuesday, 18th August 2026, following weeks of public debate, media reports, and strikes by interns opposing the provisions contained in the National Education and Training for Health Policy. Olaba waliwo weeks eziyise ngene ensonga teva mu mawulire teva ku media gino emikutu ne posts zemukola zicontributinga kyotayinza na kukkiriza. Ati kigambibwa nti okusinziira ku mawulire engeri gabadde gatambula mu media agabadde gatambulira ku social media platforms ez'enjawulo, engeri bano ba medical doctors embeera gye babadde bataddewo mu Parliament nga Joel Ssenyonyi abafuukidde akayinja mu ngatto, bino byonna nga bagenda maaso n'okuopposinga policy eyali ereeteddwa gye bayita National Education and Training for Health Policy. Kati lunaku olwokubiri olunaku olwajjo nga 18 omwezi ogw'omunana 2026 Joel Ssenyonyi yamaze nakkirizisa gavumenti okubeera nga bano abantu bajja kusasulwa. Wuliriza, Cabinet recommended that we suspend that provision of our facilitation and pay them as it has been. Baali baleeta poliisi eyo nga kino baakiyimiriza. Gavumenti yapondose poliisi yaabwe ne basooka bagisuspendinga. Kati kyokka bino bigenza okujja abavubuka bamaze okkubwa, abamu balina ku beyiro, kooti beyiro. Kyokka ate wano kiraze nti kyebeekalakaasiza kibadde kituufu, era gavumenti epondose ne bakyusa poliisi gye baali baleese kati nga bagenda kusasulwa. Kati simanyi oba wanaavaayo omukujjukujju n'agenda mu kooti kubanga kati baakubye baaki, baakutte baaki, babadde basiba baaki, bino byonna babadde babatambuliza ki. Kati finally poliisi baagiggyewo. The current cohort of interns will all receive a net pay of 1 million Uganda shillings. Chris Baryomunsi said, adding that traditionally, government has been paying all interns, but a new proposal had been passed that would distinguish those who were sponsored by government at university training from those who were privately sponsored. This has been giving interns discomfort. Under the contested policy, government-sponsored interns would continue receiving the full allowance, while privately sponsored interns will only receive support for meals. Uliriza nno wano embaga wejjidde. Newankubadde bakkiriza abali ku public facilitation bagenda kubanga bafuna allowance oyo, wabula abali ku private sponsorship bagenda kuba bo babayambako kufuna meals. Kitegeeza ku ddwaliro omusawo nga wasoma obusawo abazadde be badde bakuweerera, tobadde ku government nti yekuweerera,
ogenda kuba weesasulira buli kimu. Gavumenti egenda kukuyambako okufuna kyamisana, kuba busumbuusa oluusi ne bukyayikyayi obufulasiko obubeera mu offices n'ebiralalala. Kati wano gavumenti egamba awo tugenda kubayambawo, naye allowance tetujja kuba wammwe ababadde ku private sponsorship nga mubadde mugenda maaso n'okuba nga mweweerera. Gavumenti bebadde sponsoringa be bagenda okufuna allowances zino okusinziira ku kiwandiiko kye tugenda maaso n'okuba nga tuyitamu ku nsonga zezimu. Uliriza. Baryomunsi said that government has expanded the number of internship centers to 77 and deployed 2,490 medical interns, including doctors, pharmacists, dentists, graduate nurses and midwives. Bayongeza omuwendo ogw'ebifo bye basindikamu ba interns. Bakadeployinga ba interns 2,249 mu bifo 707 nga muno mulimu ba doctors, mulimu ba pharmacists, mulimu abamannyo, ba dentists, ba graduate nurses and midwives n'abalala bonna. Bagambibwa okuba nti be bali deployed abalina okuba nga basasulwa. The minister has been tasked by cabinet to review the policy and prepare a comprehensive paper addressing human resource challenges in the health sector, including the number of health professionals in Uganda should train, their absorption into public service and appropriate remuneration. Minister yasanze akaseera akakazigizigi oluvannyuma lw'okubeera nti abasinga obungi basuggestinga policy zino zikyukemu. Gavumenti esobole okureviewinga, cabinet etuule bareviewinge policies zino n'engeri oba ne paperwork yenna challenges ezifacingibwa mu human resources mu malwaliro gano. Abasawo bameka abalina okutrainingibwa, bameka abalina okuteekebwa mu positions eza gavumenti okusinga okuyiwayo obuyiyi abantu, ate ne mutuuka ne mubalumya enjala, ebintu ne bitatambula nga bwe babibala, ate nammwe kennyini temwagala basasula ne mulumya balumye, ate bwe bavaayo okucomplaininga ne munzika nga mukutte bakwate. Chris Baryomunsi has also announced the reversal of a proposal requiring medical students to undertake internship before graduation, saying that students will continue graduating after completing their academic requirements, while internship will remain a separate requirement from a professional practice. Wabaddewo ne proposal egamba nti nga tebannaba kutikkirwa basooke bamaleko internship eno, wabula proposal ezozo zitasobola okuba nga zikyusakyusibwamu. The minister also revealed that they will engage the other government agencies to see that the medical interns who were arrested as they demonstrated against the earlier proposal are released. Oluvannyuma lwa leader of opposition kati wano wali point okubeera nti yakubye emmeeza, minister yapondoose n'ategeeza nti mu bye bali mu kwogerako kwe kulaba nga bano ba medical interns ababadde bakwatiddwa nga baggaliddwa. Minister agambye bagenda kwogerezeganyako n'ebitongole ebibalina, bogerezeganyeko na buli muntu yenna ayinza okuba emabega waakyo, bano babeere nga bateebwa. Era essaawa yonna wandibalaba nga bateereddwa, naye nga minister kazito akamuteekeddwako leader of opposition, era nga wenjogerera bino bigenda maaso n'okuba nga bimutabukako. The leader of opposition, Honorable Joel Ssenyonyi, welcomed the decision but urged the government to review the 1 million Ugandan shillings allowance, saying its value had been affected by inflation. Kekali akatambi kennaku wadde Ssenyonyi ng'agamba kituufu mukkiriza mugenda bbawo akakadde, naye twagala mwetegereze akakadde k'omwaka oguweka emyaka 5 egiyise ekenkana n'akakadde ka leero. Mujja genda mu muwa akakadde onzike ng'era tekamumala. Ssenyonyi ayiriddewo omubiri ba medical interns. The interns deserve more, Ssenyonyi ng'ategeeza minister. Times have changed. The terrain is different. The 1 million Ugandan shillings of many years ago cannot remain the same. Yabategeeza nti akakadde ak'emyaka egiyise tekasobola kubeera keekamu. Ssenyonyi yataddewo embeera, era bwe oyagala okufuna ekiwandiiko kyonna mu bujjuvu genda ku mukutu gwa parliament kwekiri ojja genda maaso n'okuba nga ate okifuna ekiwandiiko ekyo mu bujjuvu bwakyo, obeere nga ate okifuna. Ekyewuunyisa wano nno njagala tulage oba nno kye bayita sense of humor. Abantu abasinga mu department eno ey'abasawo bano si bawagizi bankyukakyuka. In fact ennamba esinga beba tebinkwatako. Kyokka Joel Ssenyonyi omuntu abayiriddewo omubiri ali ku side y'ekibiina ekya National Platform ekirwanirira enkyukakyuka, naye bangi ku bano
tebawagira ebyo Ssenyonyi byatambuliramu babyakkiririzaamu oba ekibiina kyalimu byekikkiririzaamu abayiriddewo omubiri wakiri newankubadde nga kakadde katono agenze maaso n'okuba nga abajjirayo wiini eyo kakati bagenda kuba bakafuna wabula gavumenti gye bawagira yebadde egaanye era yeetaddewo embeera ey'okwagala okugaana abantu bano okubawanga monthly allowance kati Joel Ssenyonyi ne Minisita Chris Baryomunsi ani agwanidde ogenda maaso n'okubeera nga atenderezebwa naddala eri ba medical interns bano n'ebigambo byogenda maaso n'okuba nga owulira genda mu comment section biteekewo tubeere nga tutambula ffenna ate naba kubanga osubscribe nga kikolekkirira wansi olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kaleka notification obeera omu ku abasooka okumanya buli lwe nga tutaddeyo genda mu comment section teekamu obubaka bwo tubeere nga tubusangayo era tuwuliziganye ate mu updates eziba ziddako ensonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo w'oteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp.